abaami abalungi. Leero twogere ku zino emmana n'eyiwa amazzi. Mugenda ne musonda amazzi ne muyimba abakazi senga omukazi mukalu senga biki naye gwe oba onzina nga tompulira tubeere baamazima era benkanya. Olowooza amazzi gagenda vaawo. Gwe okimanyi nti emmana omukazi n'ewaba talina bwagazi etoba. Okimanyi nti omukazi n'ewaba tayagala osobola omuzzi n'emmana n'eyiika. Okimanyi oba tokimanyi? N'eyiwa amazzi. Obwagazi bu enhensinga oba bwongera oba bukuumira amazzi mu mmana. Kitegeeza ku muntu ali okunzina nga nzina bya lusaagusaago. Emmana eyo ogirabaga amazzi agaleetebwa mu mmana oba amazzi agakolebwa mu mmana. It's a mechanism erina oku-encountinga oba erina okubeera nga kati mmana bwe nnyima emmana yeetegekera omukira. Omukira bwe guyingira amazzi gano galina okubeera nga gaproducingibwa ebeere ng'etoba. Abakazi bonna abaali baziniddwako nga banyiivu ne batoba kino kye njogerako bakimanyi. Nandibadde nkigereza ku kirala naye kibi nnyo sijja kigerezaako. Bakimanyi nti kisoboka. Ate n'omusajja alinza okulowooza wa kubanga mumulowooza wa abadde ayagala. Omukazi osobola omuzina nga tayagala mmana n'etoba. So nga tonnaba kusonda maanyi oba nga tonnaba kunsuukunda nga tonnaba kunsaba amazzi ga lubaluba mpa amazzi nga tonnaba biŋŋamba ebyo bimpa amazzi ng'olinza okugamba oli kubba wa hoolo nti onsuukunda bw'oti n'entoba oba n'enjiwa. Mukyala oba amanya mwami sooka otegeere enzinayo. Waliwo ebifo ku mubiri gw'omukyala by'okwatamu oba by'oyisaako olugalo omukazi n'awulira obwagazi. Obwagazi buno bw'empulira bwe bugenda okuleeta amazzi. Kino kirinza obba confusinga. Appetite okubeera nga njagala ekintu kikolebwe. Obwagazi kwe kubeera nti omubiri gwange gureactinga. Sorry about that. Mujja kuyomba manyi muyomba. Kati biki byatinkuula eno bwayogera naffe nina muno ne ssente. Bwayogera eno bw'ali mu kutinkuula. Omukaayo kantinkuuleko kati ninyo. Kale appetite yeesobola okukuumira amazzi mu mmana. So waliwo ebifo ku mubiri gw'omukyala bye mbadde nyonya mbivudde kati mujja yomba. Waliwo ebifo ku mubiri gw'omukyala by'osobola okukwatako oba okuyisaako engalo oba okunuunako n'abeera ng'ayima. Tulinako amabeere, tulinako omusino. Ebyo buli nnaku mbisomesa nga mu byonna kuliko ebisenge by'emmana. Emmana erina ebifo eby'enjawulo twabyogerako dda. Tulinamu ebitundu kati kanjogere ku bisenge by'emmana. Bwe njogera ebisenge gwe atakimanyi sitegeeza room nti room simanya master bedroom simanya sitting room simanya bikisa ebyo. Ebisenge by'emmana byentegeeza we talk about walls. Ebisenge nga bwe naga neesigamye ekisenge ekyo kye bayita ekisenge ky'emmana. Enkula y'emmana munda eringa bwe wandirabye nga bw'olaba payipu bw'ogiringizaamu bw'oti y'enkula y'emmana. Egonda etya era efiiringa etya nga bw'olaba bwe nnaateeka olulimi lwange wano mu ttama munda naye nkola emmana eyo bw'etyo bw'ewulika munda. Kati bw'oba ogizina kakasa nti omukira oguteekera ddala kuli ku bisenge n'okuuta buli n'okuuta kale n'oyisaako buli bw'oyisa omukira guno ku bisenge kuli mpola mpola nfuna ennyonyoogeze z'enfuna ze zireeta amazzi. Nga bw'olaba omuntu alina ensulo bw'oba otakula ensulo oba bw'oba onoonya amazzi w'otuuka ewali ensulo w'otakulawo bw'oti amazzi nga gayiika si bwe guli. Kati nawe ekyo olina okukola ku mubiri gw'omukyala. Mulekerawo okulilayinga ku bakazi n'otandika omupika amazzi n'otandika ogamusaba tagenda gakuwa elevating enzinayo. Bw'oba tompulira nze nabagamba ekimu ku bintu ebikulaga nti byozina omukazi tebiriiyo kwe kubeera ng'omukazi tavaamu ddoboozi n'ogamba senga nkola buli kimu omukazi ne munyoonya. Kituufu omukazi omunoonya naye ekibuuzo kiri nti gw'owoomerwa. Bw'oba ng'oguteekayo n'owulira ebisenge nga bikutte bw'oba ng'oguteekayo n'owulira nga mpita ku bisenge nga mpulira mpoomerwa ebisenge by'emmana bintakula bimpeeweeta nkukakasa omukazi ajja kusikina nkukakasa omukazi emmana tegenda kukala okuggyako ng'omukazi gw'oli oddiringa naye ye mukyala gwe tuyita nnabukalu. Tuyina ebika by'abakyala era tulina ebika by'emmana era nga mu bika ebyo mulimu emmana ezimu nga nkalu. Kati mulimu abakyala ng'alina ki-infection oyo aba mukalu kuba mulwadde. Sigamba nti ki era oyo ne bw'onaaba ng'omufiiringa esigala nkalu kubanga mulwadde yeetaaga kusooka kwejjanjaba. Infection eno erina engeri gy'egaziya emmana, infection erina engeri gy'etta feeling, infection erina engeri gy'ereetera omukazi okubeera ng'akala. Waliwo abakyala abali ku family planning. Family planning oyo omulaba amanipulatinga hormones zaffe. Mujjukire n'amazzi gano genzaala hormones ze zicontributinga
ku mazzi ago. Kati ziba zaasanyala bazimanipulating dda bazikyankalanya dda amazzi mane amye. Ngenda kuba sigayina, ngenda kuba tegajja. Lwa nsonga ndi ku famire. Waliwo abakyala nga balina ebizibu stress. Kati omukyala eri stress omubiri gwe tegusobola kurelaxinga. Gusobola okugaana okuleeta ki? Amazzi emmana n'ekala. Naye omukazi ng'ali relaxed bulungi nga naawe by'omukola gyebiri mu butuufu ng'owulira bw'oteekanga omukira mu mmana bw'oti n'oguyingiza n'owulira nga towulira bisenge bya mmana, sweetheart wange omulungi nkwegayiridde, kitegeeza ky'okola si kituufu. Noonya engeri gy'osobola okubikoonako ng'okola kye tuyita angling, positioning, n'okubeera nga alternatinga n'okubeera ng'olternatinga mu mbeera ez'enjawulo. Ovaako eno n'oddako eno, ovaako eno n'oddako eno, onoonya. Osobola okuva wano n'odda wali, osobola okuva wano n'odda wali. Tolilayinga ku kintu kimu. Tobeera ku kintu kimu nti kandilayinge ku ekyo, kangende ku kino, kambeere ku kino. This is not how things work. Ebintu engeri gye bikolamu kwe kubeera nti nsobola okukyusa bwe mba nfumita, ndaba omukazi tavaayo, kangurayindingeko. Ndaba omukazi tammuka, kankyuseemu ng'oyingize nga bwe ngugjayo mpola mpola. Okyusa. Thrusting only will not work. Grinding only might not work. Maybe I need to do double. Nenkola kano nenkola kali. Okitegeera nga nkyusa. Osanga ke kagenda okukolera omukyalo oyo. Ebiseera ebisinga lwaki abakyala mubazina n'ogamba senga mukola buli kimu naye omukazi owange mmana tetoba. Senga nkola buli kimu okujjako kyenkugambye kiri. By the way, n'abakyala nga bo bakalu genetically nga mujinzize bw'abaako emyaka gy'atuukako akala n'akalira ddala wefyu nga tasobola dde okuvaamuko yadde ettondo ly'amazzi. Oyo omukyala naye wanjawulo era naye gy'ali. Oyo naye yenkula ye ate yenkola ye. Tolina ky'osobola munenya ate tosobola mugamba nti oba lwaki ali bw'ati oba ali bw'ati. Kubanga bw'atyo bw'ali. Era oyo tulilayinga ku ki? Ku museereza ono omugule gwe tuyita lubricant gw'osobola n'okwekolera ewaka. Osobola okukwata amazzi n'otitenkanya n'obyefumbira oba tosobola byalayisi $1.5 ndaba butunda oba $3 $1.5 ng'okagula ng'okateeka waka. Mwezi gumu ng'ogula akalala. Simple as ABCD. Teekayo emmana eseerere. Mulekerawo okwemenya. Temulilayinga nnyo ku natural lubricant kubanga abakyala tulina ne we tutuuka nga tukaddiye. Tugenda mu menopause. Menopause yesiininga vaginal lining. Kati emmana n'ekala. Jjukira ebisenge bino eby'emmana bye bivaamu amazzi. Kati ate bisiininze oba bikoze tebikyali healthy nga we byali. Emmana buli bwesiininga oba buli ebisenge bwe bisiininga ne bibeera nga binafu. Emmana kizibu nnyo okuleeta amazzi. Kati omukyala ali mu myaka 45, 5, 6 tomusuubira kuba na mazzi nga mukyala wa myaka 2, 3. Oyo omukyala aba yeetaaga museereza oba ojja gula lubricant gwe muba mugenda okozesa mu kwezina ekintu kigguke. Naye ate bano abawala abato bwe mukyalina chance okuzina olaba n'oyo omulaba omukadde naye kennyini nga yeerabiridde bulungi n'afuna ku ddagala ly'obwagazi ne yeetereeza kankubulira osobola omusanga ng'amazzi mwegali. Naye osanga otya omuwala wa myaka 25 nga nsenga omuwala mukalu ne bw'omuzina nga si nnabukalu nga talina bi-infection. Ate nno munno n'amukwatako n'amuzina bye bimu n'agaleeta naye gwe nga gaakulema okumuleeta. Lwaki? Mupapa kyekisooka. Gwe mmana osoggayo osogga busozi omukira osogga busozi omukira osogga busozi. Tolina ky'owulira naye osogga. Kati ne mulyoka mumala. Waliwo abasajja nga temunyumirwanga nako kuzina mmana. Kyesi obeera bweza ng'ogamba teyawoomye. Teyawoomye kitegeeza ki? Ogamba biki saawoomye. Gwe gw'ogamba teyawoomye waliyo amutenda okuwooma. Lwaki? Kubanga yamanyi engeri y'okuleeteramu emmana y'omukazi owooma. Byebyo ebyange. Mubeere bulungi temujjanga okwo. Mbaagala nnyo nsigadde nze Ssenga Faith 256. Temweraba subscribinga, likinga no commenting. Omukama banjagalira bankuumire. Mweraba. Yeah.